Essula gye tugenzeeko egamba nti Mpalappalanya nga atatte Mukago Oguliko Omuseesa. Mpalappalanya nga atatte Mukago Oguliko Omuseesa. Oguliko Omuseesa okimanyi nti teguzikira. Ebyewuunyisa nga bwe bitaggwa mu nsi na kino kyanneewuunyisa nnyo olwali olwo nga tugenda wa Miyodi mu biseera eby'olwegguloggulo tuwayeemu katono era twayongera n'okulwana. Tuba tuli eyo nga Mirembe ne Mmeeya ne Najja batugobyeko. Twabalabira eri nga tubaaniriza nga tubalamusa. Naye ekyasinga okutwewuunyisa kwe kulaba nga Mirembe ne Mmeeya bali bamanyiddwa nnyo mu Mukago. Kye nali sisuubira kubanga twali tetubasangangayo wadde omulundi ogumu bwe guti ate nga ne Muyodi yennyini taboogerangako okuggyako luli lwe namunyumiza oluyombo lwa Mirembe ne Kagulu Kankwale era lwe yannyingizamu ekirowoozo ky'okuyiga okulwanyisa amafumu n'engabo. Emboozi eba egudde amakerenda Mirembe kwe kumbuuza gye nali mbulidde era nange okwandibadde okumwanukula ne mubuuza ekibuuzo kye kimu ng'amaze okusiriikiriramu akabanga n'anziramu nti nali gyendi yo mbuuliza ki manyanga wagamba mbu nkwesibako so nga ggwe tonjagala. Kino kyanzizza enviiri ku mutwe era kyansuula wala kubanga nali sikyogerangako n'omulundi n'ogumu. Nenjagala mubuuze eyamubuulira ekyo naye teyaŋŋanya nankwata nakyo. Naye omukwano nankwata nakyo amavumbavuma nti nedda teweegaana bw'onovaawo nga weegaana nti tolina namuwala tolina namuwala mukwano gwo oludda eyo. N'alagayo n'omumwa nga bw'abiina ensige. Nemunyonyola nti omuwala ati gye taliiyo era ebigambo bino sibyogerangako. Naye kwe kuddamu nti kale kiwedde tunyumye ebirala. Ddala kino kyankeeta nnyo kyenava njagala nyongere okumunnyonnyola era naye anyinyonnyole tutegeeragane ku nsonga eyo. Yagaana. Bannaye akayongerayo ekigambo nga kimu n'aŋŋamba nti ssebo nno amalusu go gagendera kyoba nze byonna bimaze dda sikyabiddamu leka n'okukusegulira nkusegulire n'asituka n'afuluma. Bannange omuwala anaasoboka ono. Kino kyannema okugumiikiriza aba atuuka mu luggya ne mulumba ne mukwata emikono gye gyombi mu biseke ne munyeenyanyeenya ye nnongoolo atunudde ku ttaka ne musaba antunuulire naye n'asitula mpolampola amaaso ge okutuusa lwe gasisinkana n'agange n'ayogera mu ddoboozi erijjudde obukambwe nti mwana wattu nno nta ojja kummenya emikono era laba kaakano giigino girungudde n'okulungula genda eri mikwano gyo nze nvaako. Era n'ayongerako na kino nti naye abasajja sikatono nnyimbe naye abasajja kiki temumatira naye abasajja temuli bantu era temulina mwoyo. Abasajja tebalina kwe kumubuuza obanga mu mazima yalowooleza ddala nga simwagala okwandibadde okunziramu yansaba nneme kumuteganya kubanga yali amanyi byonna anti n'asirika amanya. Eyannimirira enkumbi yalina njogi era n'ebigambo eyabirunga omunnyo yagunoza. Mba nsigadde kuumira mangota Mmeeya kwe kujja n'aŋŋamba nga bw'ajuukamu akatono nti bannange ggwe lwaki mwannyinaze omuwaayiriza nti takwagala nze manyi akwagala nnyo mpozi nga ggwe tomwagala. Ko Mirembe nti nze ye nno ggwe wandigambye otya enkima esala ogw'ekibira ddala mwannyoko nno tanjagala. Ko Mmeeya nti bannange akwagala oyagala akwagala atya naawe yakukolera ki era akuwa eki. Wano n'emikolo we yayingiriramu mu mpaka kubanga naye yali yazze dda ng'ayimiridde awo ku bbali n'agamba Mmeeya nti nedda oli temumuzibiikiriza buzibiikiriza ndowooza era waliwo ensonga emwogeza ekyo. Ko Mirembe nti gwe wamma ssebo weeri. Munnange empaka nga zikalambira kyenava ŋŋamba nti oba nkakasa nti mwagala yansaba ekintu kyonna ky'ayagala alabe oba n'akimuwa alyoka ategeerere okwo nga mwagala oba simwagala. Ye nga tannaba nakukinsaba nze olw'okwagala okumukakasa
nga bwe mwagala. Salowooza na kukyana nsaba wabula nakkiriza bukkiriza nga bwenja okukimuwa. So nno biba biseera birala ndowooza sandikkiriza kigambo kya buzibe bw'amaaso ng'ekyo. Mu kiseera kino saalina kirala kya kumponya anti w'olumira ku ly'ogenda okukoza. Mirembe ye kwe kutegeeza nga bw'atajja kwetegerereza bwereere kusaba kintu kyonna era nga nange bwe sisaanidde kwemalamu ng'ate mmanyi nti sisobola kumuwa kyanansaba. Nze ne nnyongera okuggumiza ekirowoozo ky'obweyamo bwange. Yalaba nnyongedde okukikakasa n'aŋŋamba nti jangu tugende wali awali abakulu nkikusabe nga nabo balaba. Naye onooswala bwe kinaakulema. Bwe twatuuka wali Miyodi ne kulwawo kulaba Mikolo n'annyonnyola empaka nga bwe ziri era nga bwe baali balindiridde okuwulira ekisabibwa. Mirembe kwe kugamba nti kale obanga onjagalira ddala. Yasaba emmotoka. Agamba nti bwe twatuuka wali Muyodi ne kulwawo ye mukyala wa Muyodi, Mikolo n'annyonnyola empaka nga bwe ziri era nga bwe baali balindirira okuwulira ekisabibwa. Mirembe kwe kugamba nti kale obanga nno njagalira ddala tutte Omukago. Okutta Omukago okumanyi bannange. Okutta Omukago ng'oddira emmwanyi ne mujabuluzaamu wabiri, omu n'akwata eyiye noono gw'ogenda okutta naye Omukago n'akwata eyiye. Ne basala otusaayo wano ku kkundi we baatusalanga ne bavulungulamu omulamu ogumu mu tusaayo otwo n'ogirya. Nange ne nvulunga eyiyo mu tusaayi two. Wegamba Omukago naye ennaku zino muna abantu tebakyatta mikogo enzeekyusa. Omukago siwulirangayo na muntu agamba nti twatta Omukago ne gundi okuggyako nga babyogera bwogezi. Mirembe ekyo kye yasaba tutte Omukago kino kyanesiwaza nnyo era kyali kiyovuwadde okusinga kye nnali musuubira okunsaba. Bonna nga bakyasiriikiridde Meeya n'annyonnyola nga kino bwe kiri ekizibu ennyo era nga bwe yandyagadde era nga bw'asaba oli asabeyo ekirala nti kubanga singa kino kituuka mu matu g'omwami olwo obwange nga bukomye. Mikolo ng'amaze okwogera ebigambo bye ebyali bigudde olubege ku ludda lwa Mirembe, ne Miyodi naye n'ayogera ebibye era nabyo nga kibuyaga abiraza ludda olwo nga basembera ddala nze nkole ekyasabibwa nti kubanga nze nasuubiza obweyamo obwo era nina okubutuukiriza. Naye omwana muwala naye ate atuleke na bulesi kubanga bannange. Nagenda okulaba nga ne Meeya akyukira mu kiti nga mbazzi ngadda ku ludda lw'abali nga bakkakunze nga bafukuutirira ebigambo nga bakamala. Mirembe yalaba ngugubye n'aŋŋamba nti bannange saabagambye nti ono angoyagoya. Nze sirina kirala kye nja kumusaba wabula bulijjo njanga kukijjukiranga nga bwandaze abaagala bwe bayisa bannaabwe. Awo naye Omukago tebagukaka kiva mu mutima gw'oli nakkiriza. Awo n'asituka n'agamba Najja nti gira tugende wamma mwana wa ssebo olwo nno ng'ebiyengeyenge bimubunye emmunye zonna. Mu kaseera ako emmeme yange we yagisindulira n'enzikiriza ne tutta ne Mirembe Omukago wakati w'abatono naye abatanjabulira mu buzibu bwange bwonna. Nga wayiseewo emyaka 10 ddala nga tonnamuwasa, Mirembe n'ambuulira ekyamuwaliriza okutta nange Omukago era nkakasiza ddala nga ye yalengera wala nnyo okunsinga. Nsobola kutta Mukago bannange naye ndowooza ogwedda gwabanga mulungi naye ennaku zino